tukwaniriza ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kali tukulamusako yonna gy'osinzira okutulabira ali ku mukutu ogwa There is Still Hope ali ku Tish TV ali n'emikutu gyaffe emirala. Mukama tukwebaza olwaleero tukuwa ekitiibwa n'amatendo twaniza omwoyo omutukuvu atulungamye okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amin. Olunaku lwaleero njagala tulabe how demons see believers in the spiritual realm. Nti emizimu giraba gitya omukkiriza nga gisinzira mu nsi ey'omwoyo. Nti gwoba otambula gwe ng'eyakkiriza Kristo, Sitaani akulaba atya mu nsi ey'omwoyo? Manye ensi ey'omwoyo endaba gyerabamu ndala nga naffe we tulaba. Osegedde ye elifa above, eri accurate, eraba kituufu. Fe wano soolaba ekintu ate nekitaba na kituufu n'oteebereza, eri tebateebereza. Kakati eyakkiriza Kristo n'atambula wamu naye ng'akola ebyo Kristo by'ayagala, Sitaani waba akutangaazizza mu nsi ey'omwoyo akulaba atya? Alaba Jeeni ono, alaba Jemusi. Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. So ensi ey'omwoyo endaba gyekulaba mu ndala. Bw'onootegeera kino ogenda tandika obutenyooma n'okutandika okweraba ku level gy'oteekeddwa okuba nga ate weerabako. Esookera ddala ziri ngeri ssatu Sitaani z'alabamu omukkiriza oba engeri wamutangaaza, bintu bisatu by'asuubira okuba nga ate alaba. Ekisooka atangaaza kye tuyita spiritual rank. Omukkiriza yenna alina ranka gy'aliko. Kankubuulire gye buva ne gye bulaga tetuli ku ranka y'emu mu nsi ey'omwoyo. Eyo tuba tusaba ssaawa ze zimu, tusabira mu kanisa y'emu, tuweereza mu ministry y'emu, tuyimba ssaawa ze zimu. Ensi ey'omwoyo buli omu ali ku ranka ye. Kakati Sitaani ng'anaakuba omulokole, ebintu by'asooka okutangaaza mu bulamu bwe alaba oba amusobola ye spiritual rank. Omulokole oyo ali ku ranka ki mu nsi ey'omwoyo? Kuba Sitaani tamala galumba, tamala gakuba. Talinga ffe tukuba n'awatasaanidde, tolina enough evidence kiki ky'ogenda olwanagana nakyo. Ffe tuva eri, ova mu kuyomba, ova mu lugambo, ova wagwe kasita obasanga nga bali kuba nawe otandikira awo. Ye takola atyo. Osegedde kyataamire tasooka kipapira, alina osooka alabe level ki gy'oliko, lanka ki gy'oliko mu nsi ey'omwoyo. Kakati tukula buli ssaawa tulinyisibwa amadaala. Ogafuna otya? Gy'okoma okwewaayo mu Katonda. Amadaala gakola ki? Amadaala ago galinyisibwa. Va ku bino bitayito by'okunsi abasumba be beewadde, Reverandi, manya Bishop, manya ani ng'ate takisaanira. Sitaani takebera tayito ya nsi gy'olina wano, akebera spiritual rank. Ngaso okubanga Bishop wano nga muyita Bishop nga alina ekkanisa nga 8 oba 10, ninga mu nsi ey'omwoyo Sitaani wamukebera nga na asha mu kanisa mwasumba, asha waamu amusinga level, amusinga rank mu nsi ey'omwoyo. Ensi ey'omwoyo teri nga bino eby'ensi nti ojja genda Makerere osome amagye oveeyo ng'oli Kano. Ensi ey'omwoyo olina okukolerera rankayo, ogenda gifuna amazima nga bategeeredde ddala nti you deserve that rank. Kale ekyokubiri kye tuyita level of authority. Level of authority.
sitaani alina okukopema alabe obuyinza olina bwenkanawa. Okitegedde? Ekisooka ebadde spiritual rank, oli ku lanka ki? Kale wategeera lanka olina buyinza bwenkana butya? Kubanga osobola okubeera ku lanka eyawaggulu naye nga tolina buyinza bwayo. Bino tubiraba mu nsi eya buliwo wano, kankuwa example mu Uganda. Osanga omuntu nga minisita naye nga talina buyinza bwa ofiisi eyo, ng'ate n'olaba omuntu wa lanka eya wansi RDC oba ani ng'ate aduumira ajeemera minisita, DPC oba RPC ng'ajeemera ki? Ng'ajeemera minisita. Naye ate tuba tugoberedde ofiisi oba lanka nti ate minisita aba waggulu. Kati sitaani takoma bukomi kulaba lanka ki gy'oliko mu nsi ey'omwoyo, wabula achekinga okulaba level ey'obuyinza bw'olina bwenkana ne lanka gy'alabye. Kyo kikulu. Osobola okuba ne lanka eya waggulu naye ng'obuyinza olina bwa wansi. So alina okukebera alabe level oweza ekyo ky'oli olina obuyinza bwakyo oba just olina ki ofiisi kifaananyi naye nga tolina buyinza. Ekyo nakyo akikeberera ddala. Ekyokusatu, how much threat are you to his kingdom? How much threat are you to his kingdom? Nti oli wa bulabe kwenkana ki mu bwakabaka bwe obw'ekizikiza? This is a very good point. Bino ebintu bisatu nkubuulire omukkiriza olina okubanga obitegeerera ddala. Otherwise spiritual warfare ojja kukoma gyogerako bwogezi, kugiyimba buyimbi, kugyenyigiramu naye nga togitegeera. Sitaani akebera omukkiriza yenna ayagala ategeere oli wa bulabe kwenkana ki eri obwakabaka bwe. Kubanga waliyo abakkiriza abatalina bulabe bwonna bwe batuusa ku bwakabaka bwe. Manyi kikanga baana. Wali abalokole mu nsi y'omwoyo nga babayita bakikanga baana. Scaring simanyi screws simanyi zekyezo. Ng'olina omuceere gwo n'okiteekaawo kikanga bunyonyi. Amazima it's not real. Lwakuba kati buno obunyonyi buba bulina fear. Nti kirabikanga omuntu naye nga si muntu. Okitegeera? Kati waliyo abalokole wano physically naye nga mu nsi ey'omwoyo ekimufuula okuba omukkiriza nga mwemuli obuyinza nga tabulina. Bayibuli etugamba bonna abaamusembeza yabawa obuki? Obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Kati sitaani akebera oli wa bulabe kwenkana ki eri obwakabaka bwe, era wazuula nti gwe tolina bulabe bwonna talina budde bwakumalirako. Abo baazuula nti balina obulabe eri obwakabaka bwe, abo bamalirako obudde. Kiringa onova wali oli muweereza n'ogenda oba ogenze mu US. Kigende sana abalina okucommunicating eri abagambe oyaze wa bulabe nnyo, ababuulira before even ono ali kujja wa bulabe. Mwali mutegeseko crusade, abalogo ne beekuŋŋaanya babafunye communication nti ono ajja wa bulabe eri gy'abeera tetukyalina bwogerero, atukubye mu buli ango. Kakati mulina okukolawo akatiisa. Naye wazuula nti tolina bulabe bwonna bwogenda tuusa eri gy'olaga nawano wooli tolina kyomukolako. Asobola n'okugabirira transport ogende, n'oba obadde ogenda malayo wiiki asobola n'okunoonya engeri yonna n'omalayo n'omwezi. So omukkiriza yenna olina okuba nga
wonna w'otambulira oli wa bulabe eri obwakabaka obw'ekizikiza, nga buli we bulowooza ku linnya lyo, buli we bufumintiriza ku linnya lyo, buli we bulaba nti ogenda yingira kusaba, bulabira ddala omutujju. Sitaani alina okulaba ngo alina okulabira mu kategole eya terroristi ng'akwekengera buli ssaawa, oba toli wa bulijjo. Kati ebyo ebintu ebisatu omukkiriza yenna walemererwa obitegeera kiyinza okubeera ekizibu. Era ojja kwogera bwogezi authority, ojja kwogera bwogezi ensi ey'omwoyo, naye amazima ojja kuba nga togitegedde bulungi n'okumanya engeri gy'ekolamu. Kubanga ensi ey'omwoyo olina okumanya nti etambulira ku madaala lanka, era naawe olina okubanga olina lanka, era osuubira okubanga okula buli lunaku weeyongerako lanka. Ekyokubiri, otegeere nti obuyinza bw'olina, level of authority, obuyinza bw'okoleramu bw'olina bwenkanankana n'eri lanka gy'olina, kubanga it will be very hard to operate beyond. Tebiri nga nsi ya mubiri nti RDC ali wansi wa minisita asobola okujeemera minisita oba n'agaana bya mugabi. Kayate ensi ey'omwoyo nedda. Lower authority has to submit to the higher authority. The devil has to bow down. Alina okubanga kakanyizibwa kubanga there is a higher authority. Kati naawe tosobola kubeera na ku spiritual rank 1 n'oyagala operating oba okozesa obuyinza obwa spiritual rank 5 ekisoboka. Kati olina okumanya spiritual rank yo kikuyamba omanye ne level of authority, omanye w'oyimiridde mu buyinza, obuyinza level gy'oliko, obuyinza obulina oba buli wansi, oba buli wansi otegeere lwaki bwemba nga ndi ku spiritual rank 4 ate obuyinza bwenina bwa 1, what is the problem? Manya bamu oyinza obeera wano nga weeraba nti oli ku rank 10 oba rank 12 oba manyi abamu beetuma nze ndi geno bwakabaka bwa Katonda, ndi geno ndi gundi naye nga amazima wetutuuka in exercising authority, okukozesaamu obuyinza ng'olina bwa kopolo. Neffe wano ku nsi tujja kulabanga geno, naye ate byogenda okukola abalina amaaso ag'omwoyo bajja kwewunya bagambe yii pasita kiki, kubanga obuyinza obuba nga bufugira mu anga eyo oba tobulina. So byebyo ebintu bisatu Sitaani byasooka okukebera mu muweereza oba mu mukkiriza yenna nga tannakulumba, nga tannabaseetinga ambushi yonna. Ebyo byalaba era wakeberawo ati n'atabiraba oba mugenda kulya butoola. Naye buli wabiraba aba amanyi nti ono si waki, si wa bulijjo. Kale ndowooza ngenda kuba nga neetooloolamuuko, bwe naakomawo njagala ate tutunulire ebika bisatu ebyabakkiriza mu nsi ey'omwoyo. Wano tutunuulire ku bintu bisatu ekisegere Sitaani byatunuulira omukkiriza byalina okuba nabyo waba anaamulumba. Kale ate tugenda kulaba ebika bisatu ebyabakkiriza mu nsi ey'omwoyo. Tituli kyekimu spiritually in the way of operation. Kati ojja kwezuula oli kikaaki in terms of exercising authority, mu ngeri gye tukozesaamu ki, mu ngeri gye tukozesaamu ate obuyinza. Nekkiriza Kristo muwe obulamu bwo, ye step namba esooka. Ng'onoobaako lanka gy'otuukako, lanka mu nsi ey'omwoyo pasita si agenda ogikuwa, si mukyalawo saani, wabula Kristo yennyini yagenda okuba nga ate akuwa lanka eyo. Gamba ayi Yesu
nkwebaza olunaku olwaleero kubanga oli mulungi. Nkwebaza kubanga wanjagala nga sinnakwagala nga sinnakumanya. Kyenva nzija gy'oli nkuwa obulamu bwange obeere omulokozi era mukama waabwo. Saasira obutali butuukirivu bwange onaze n'omusaayi gwo ntukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kale kaneetoolemu ku katono we nadda kijja kuba kitundu kyaffe kyakusatu mu linnya erya Yesu. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.